Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Nga tukyagenda mumaaso n'olugendo lwannakyala Park Guen Hyee ng'atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga. Bino by'ebimu ku byakola ng'ali mu ntebe eno. Nga Park yakatuula mu ntebe nga 12 omwezi ogwokubiri 2013, North Korea yakola okugezesa ku ebyokulwanisa binnamuzisa olwo n'emenya endagaano ya tontabaala nange sikutabaalanga eyakolebwa wakati w'eggwanga lino ne South Korea. Obukyayi mu mawanga gombiriri bweyongera nga ne mu mwezi ogwokuna North Korea yajjayo abakozi baayo mu Kaesong Industrial Complex esangibwa mu South Korea. Nga Park bwali nti mukyala mukkakkamu nnyo teyazza muliro, yagezaako okukola enteeseganya n'eggwanga lya North Korea okusobola okumalawo okuyiwa omusaayi. Mu kino yayambibwako amawanga nga China, Russia na Amerika. Olw'ettutumu Nakyala Park lye yalina kyawaliriza n'ekitongole ky'amawanga amagatte okwenyigira mu butereevu ku nsonga za North Korea ne South Korea, era mu mwezi ogw'omukaaga okutiisatiisa kwaggwaawo nga n'abakozi ba North Korea bazzibwayo mu South Korea. Nga Park bwali omukyala mmekete, yasobola okutabaganya amawanga gano gombiriri nga n'okutuusa olunaku lwaleero tewaddangamu kubeera okutiisatiisa kwonna okuva mu North Korea. Nga 13 omwezi ogw'okuminaogumu omwaka 2013, pulezidenti wa Russia ebiseera ebyo Vladimir Putin yakyalira South Korea, ekintu ekyewuunyisa buli omu okusinziira nti mu bapulezidenti abaali bafuzeeko ku nsi ya Russia, Putin ye yasooka okukyalira Russia. Madrid Nabukeera, KTV, amalindirire.